Laba engeri gy'oyinza okukakkanyaamu omwagalwa wo n'akendeeza ku bwenzi ayenda nnyo gw'alabye gw'agendako mukwano teweeraliikirira nga tonnalwala birwadde kola vidiyo eno ejja kukuyambako omuntu oyo okubeera nga tayenda nnyo. Kakati nsaba obeere nga onfunira akawale ke ak'omunda ofune akako obigatte wamu then ogenda kubeera nga onkolera kigenda okubeera nga nkugamba. Kakati gwe wenna omupya nga tosubscribinga ku YouTube gendayo subscribinge. Ku TikTok ogezeeko okubeera nga olikinga okomentinge obeere nga osharinga mu banno tusobole okubeera ffenna nga tuyigira wamu. Kakati ekyo nga kiwedde vidiyo zino tuzikola nga tulina okukkiriza, tuzikola nga tulina okwagala era tukozesa amaanyi g'obutonde. Amaanyi g'obutonde galiwo okubeera nga gawa, galiwo okubeera nga garisiivinga ate ne kamala ne gakuddiza ky'ogasabye. Kakati ekyo nga kiwedde maliza okubeera ng'obifuna byonna byonna, nkusaba onfunyire eyinza okubeera ebbaafu, yinza okubeera baketi, oddire panti ye ogiteekemu, oddire panti yo ogigattemu. Bw'omayiriza njagala onfunyireyokko otunnyo tutini bwe wabeera sea salt empeke 3 okubeera guno omunnyo gwa bulijjo just katini kw'ofunako then n'oyiwamu. Bw'obiyiwamu bigattemu amazzi ago gannyikire. Oyinza okuŋŋamba mpale nga nkyafu oba ne bwe zibeera nkyafu ne bwe zibeera nnyonjo gwe zinnyike mu mazzi ago toteekamu sabbuuni zibeere bwe zityo. Bw'omayiriza njagala obeere nga bw'omaliza okubeera ng'okiwamu ku ebbanga zijjeemu zikamule. Bw'ozikamula zihanginge amazzi ago agasigalamu kyenjagala genjagala tubeere nga tukozesa. Amazzi ago g'ogenda okubeera nga onaabako ogattamu g'ogenda okunaaba n'omakinga sure nti olina amazzi g'oleseemukko, oyinza okugateeka mu kacupa. Kati bw'abeera abadde agenda kunaaba amazzi ago omweyongereramukko, oba okiraba, omwongereramukko ku mazzi ago otabikamu ku mazzi g'ogenda okubeera ng'omuterayo okubeera nga anaaba. Kaakati bino by'olaamiriza wenga gwe ng'obadde oli mu kunaaba naaba ng'oyogera ebigambo bino nti mwami wange ogundi njagala nkukendeeza obwenzi, kino kye nkoze kyakubeera nga nkukkakkanya obusajja bwo oba obukyala bwo bubeere nga bukkakkana, obeere ng'olowooza ku nze. Kino kye nkoze okubeera nga nkugatta tubeere nga tubeera wamu. Ekyo ky'okoze ekituufu obeera nga amugasse ti ne bw'anaabeera abadde agenze ewala ajja kubeera ng'alowooza ku ggwe. That's why olaba ng'omuntu agenda gy'agenze ne bigaana kyokka bajjeewuwo bikola. Nsonga ki eriwo? Kubanga vidiyo wagikola n'ebeera ng'ekola ki? Ng'ekola. So vidiyo gikole bw'okimanyi nti n'omuntu omwagala. Kakati bw'onoobeera obadde alingira otuzzi otwo mugabe g'agenda okubeera ng'anaaba era ojja kumakinga sure nti n'olaamiriza nti njagala amazzi gano ge nkutabulidde, njagala kano ke nkutabulidde akatugatta kabeere nga tekatwawukanya. Bw'oba ogenze gy'ogenze ondowoozeeko omanye nti wendi. So ekyo nga kiwedde manya nti kasipero kajja kubeera nga kawedde. Omuntu oyo ajja kukendeeza obwenzi kyennyinza okugamba. Bw'abeera abadde ayenda nga mbwa agenda ku ono agenda ku oli mukwano ajja kukendeeza kyennyinza okubeera nga nkugamba. Ebyo nga biwedde sipero ejja kubeera ng'ewedde. Wabula kyennyinza okubeera nga nkugamba vidiyo mugikole. Vidiyo ejja kukolera, vidiyo ejja kukendeeza ku muntu oyo okubeera ng'akendeeza okuba ng'ayenda. Bw'agamba nti nno omumiitinga, bw'agamba nti nno oli naye, this is for you. Subscribing omupya agamba kinoyedde okubeera ng'olisivinga amanyi ag'obutonde, just comment down below. Then ekirala alina ky'abuuza WhatsApp number yange 0703 135 938. Ontuukirira likodingako nnyo nk'oyo aba likodinga mpola. Mbere bulungi mbaagala.